nti kyekyo kyenkugambye nti bwe tugamba nti Buganda eri mu buzibu singa tugamba nti twagala tutuule abantu abo baali badde bangu bakumanya nti kiki ekitutuuza nti kutegeera kizibu kyaffe. Kankuwa ekyokulabirako kyekyabangereza, nja kuwa ekyokulabirako ekyebbanga lingi nti Abangereza babadde n'okusomoozebwa mu byenfuna ne batuuka ne balaba nti ekifo kya prime minister tekikyalina bukulembeze nga buli gwe baleeta omuntu waali naye ng'ekifo kyo kyennyini tekifunctioninga. Ne bagamba ono tumugyewo. Buli gwe baleeta gwe bakanyuga, buli gwe baleeta gwe bakanyuga, buli gwe baleeta gwe bakanyuga, nga Abangereza balaba tebakiikiriddwa. Emmeeri tetambula, emmeeri eyimiridde. Kakati ate yo Buganda yakwama dda ndowooza okuva eri mu 1800. Era kyova olaba nti bw'ojja otunuulira ebintu bye twayogerako luli mu episode ewedde nga twogera ku ngeri Cohen gye yajja gye tugenda okwogerako, batandika n'okuzannya obuzannyo n'olwaleero nti Abaganda tebamanyi kye bateekeddwa kutambulirako. Oli kyava kulimba twagala tugabana obuyinza, simanyi batuwe federo tugabana obuyinza, batuwe federo, nga ne be bannyonnyola n'annyonnyola bonna tewali amanyi kiki kye boogerako. Era ne bamuleka n'agenda bati lwa butamu. Kati abantu ne bafa kukuza mazaalibwa, kubeera mu bivulu, kutegeka nkuuka. Kakati oli n'akeera ku makya n'akulaga obungi bw'abantu abazze mu nkuuka, nga ye mu kutegeera kwe alaba nti ekyo kirina kye kitwala Buganda. Namungi w'omuntu yeeyiye mu lubiri. Naye yeeyiye mu lubiri, Buganda etasobola wadde okusitula ekigere. Eringa ekyana ekyakonziba, enkuba bw'ejja ekikubira awo. Tekisobola kwesitulawo okwetwala muki mu nju. Kati Abaganda abo abakuŋŋaana mu mbeera bw'etyo bwe batyo bwe bali. Balinga ekyana ekyakonziba. Mulwekyo obwo tebuba bukulembeze, n'oyo omukulembeze ajja n'ayimirira mu bantu abafaanana bwe batyo, naye afaanana n'abantu abo. Abafaanana tewaba njawulo. N'omutaka ajja mu kika n'atuula nga ekika kiryawo bantu bakuŋŋaanye naye nga tamanyi kiki kye tuteekwa okukola ng'abakulu b'ebika. Nalaba omusajja eyajja ku matikkira ga Ssaabasajja Kabaka mu 2019 yava mu Nigeria, bandooza mu Nigeria waliwo abantu naye balina abo ate engeri yaabwe eringa ya basalutaani. Naye nga bw'omutunuulira ali mu kifo kiringa kyabataka, talinga kabaka. Naye ng'omulaba wanjawulo, amiitinze kabaka, kabaka atalina lubiri, wakyaliza baki bagenyi, kabaka atamanyi nabwe balisiivinga bagenyi bavudde mu bwakabaka bulala. Bino ebintu biyinza n'okunyiiza abantu. Naye mukyala Bridget gwo ntanudde nti ebyo bye tuteekwa okutunuulira, tubuuze lwaki ekizibu kino weekiri, era lwaki abantu bano bategeka ebintu bino eby'ekijinga ebyenkuuka okukunama ne kubeera awo, bantu ne bakeera ku makya ne baleeta bannakatemba abakolera ku TV ne ku rediyo, badde awo ne basaamirira nga balinga amageege. Tulina omwana yeeyambudde, kati ne baleeta abe mu kiibi, simanya nnyonnyola engeri banango n'omwana ajja kunkutula, banango n'omwana ajja kunkutula. Kati biri ebi bizoŋŋoma
ebitudde wansi ne bitandika okuŋaŋaala. Omuntu anakugamba amasanyu tegabe mu Buganda tetusanyukeko oli ayinza okuba n'endowooza tetusanyuke tubeere. Era abantu abafaanana bwe batyo bw'osoma ekitabo kya Bayibuli ku mulembe gwa Musa abantu abo Katonda yabattisa muliro. Waliyo abantu abo Abayudaaya nga bava e Misiri batambula, Katonda abagamba muteekeddwa kutambula muti biri mu kusaba nnyama ya bugubi. Katonda n'agamba bino ebintawaanya n'abyokya. Nabo abaava mwenna e Misiri ngenda kusomosaako abantu 3 mu abalala mugenda kusigala mu ddungu. Nolwekyo nga mpumbawumba Kyala Bridget Nalule twagala tutandika okuzimba obukulembeze obulimu ekirungo ky'obukulembeze. Yes. Nga obukulembeze obwo bwe buba busanyuka tebusanyuka kimwegere embwa kyeseka mu lumbe lw'ente. Nga bulina ekipimo nga bulimu n'ensa bwe tuba tusanyuse tukome wano ate tumanye biki bye twetaaga. Bwe tosobola kuŋŋamba nti mu Bwakabaka bwa Buganda tusobola okugwenyuka ne tutuuka ku eryo eddaala nga basobola Kabaka kaabe nga yagenze Kabaka kaabe nga yagenze nga Kabaka yazze ku mukolo ogufaanana bwe gutyo tosobola kuleetako mwana ali bwereere. Yes. Nibo bamuleetera ne Sindi lumu ku mazaalibwa ge. Yes. Sindi n'azinira mu maaso ge ng'ali bwereere. N'okutuuka kati tewali Muganda yali abuuzizza kino kyava ku ki ani yakikola. Ekyo kankikwanukule bannamale twabuuza Cinderella Ssanyu Sindi ye nayanukula nti bamugambye agenda batyo nti Ssaabasajja Kabaka njogera Sindi kyeyogera nti Kabaka ekyo yali ayagala. Kakati Kabaka ayagala ebintu ebifaanana bwe bityo. Kwekyo kiri ku record kyali. Kabaka ayagala ebintu ebifaanana bwe bityo. Yakulembera Abaganda. Kabaka azze ku lukiiko kuliko abalangira n'abambejja kuliko abazaana kuliko abataka b'obusolya kuliko abakungu najja nga ayagala baleeta omukazi ali obwereere mu maaso ge. Ekyo ekyali mu kitabo kya King Abdul. King Abdul akatabo ako kawandiika ku ngeri Obwakabaka gye bwajjamu abantu abasirusiru. Kati abantu abasirusiru abo ne bajja bafuna omulalu. Kati omulalu yajjanga n'agamba abantu nti yazimba akasiisira wali. N'agamba akasiisira kano bw'okayitamu n'ogguka eri oba olabye Mukama. Naye bw'okayitamu n'ogguka eri nga bakubuuza olabye Mukama ng'ogamba nti ye mulabye. Ne bw'ogamba nti simulabye ng'olina ebibi. Kakati buli muntu yajjanga n'ayita mu kasiisira ako n'agguka eri. Kati nga buli atuuka eri asanyuka nti ddala alabye eki? Alabye Mukama. Naye nga kyayogera kya bulimba. Kati abantu bwe bakuŋŋaana okujjula eri olwogo olwo lwayitirira. Bwe lwayitirira abantu kwe kutandika amaloboozi ne gatuuka mu lubiri. Kabaka n'abuuza kiki ekiri awo nti baleese omusajja akola ebyamagero. N'agamba omusajja oyo mumuleete. Ne bamutwala ewa Kabaka. Namubuuza okola biki? N'agamba nti nze ndiko mwoyo wa Mukama. Era kyenkugamba bw'otokikola nga toliiko mwoyo wa Mukama talina ki? Nga tali naawe. Kati Kabaka n'amugamba nkolera ebyamagero. N'amugamba nti Kabaka gwe kyengenda okukolera njagala nkutungira ekyambalo abantu bo bonna kye banaalaba ne basanyuka. Kale n'agamba bampe ssente ngende nkutunga ekyambalo.
ne bakwata ssente ne bazimuwa. Olwo Kabaka naye yeetaba mu bintu ebyo eby'ekigwenyufu. Musajja bwe yajja olunaku bwe lwatuuka lwe yategese okuleetera Kabaka ekyambalo ng'agenda nga Kabaka amubuuza ekyambalo kyange kiriwa nti kati Kabaka ojja kweyambula wenna ogenda otuule ku Namulondo. Naye abantu abataasanyuke ng'omanya tebakwagala, naye abanaasanyuka ng'omanya bakola ki? Bakwagala. Ne Kabaka ng'ava mu lubiri ng'ali bukunya ng'ajja atuula mu wankaaki w'olubiri. Abantu bonna olwalaba ku bwerere bwa Kabaka bonna ne basaanuuka nga bwe walabye ababadde mu nkuuka. Bakaba bannange Kabaka. Kakati mu bantu abajja ku mukolo ogwo ogw'ekigwenyufu mwagiramu akaana akato. Akaana kagamba taata waako, taata laba Kabaka ali bwerere. Taata waako n'ayagala n'okkakwata emimwa kwogera ebitajja mu baki. Kati Kabaka abuuza abambejja n'abalangira abaali bamuliraanye n'abataka, oyo omwana ayogera ki? Kati omumbejja amugamba, naye gwe tolaba nti oli bwerere. Story ya King Abdul bwetu bwekola ki? Olwaleero Kabaka wa Buganda bwe batwe bamuyisa. Njagadde nnyo okwogera ku Kabaka wa Buganda kuba Abaganda lwe mujja okutegeera. Muveemu ebintu eby'okwekaabya ebyo n'ebyokwefuula nti mulina kye mulumirirwa, mulina bye mukola. Kiki ekibakuŋŋaanya nga ensi yammwe esaanawo? Yes. Mu nsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza, kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi. Ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa ekane mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa. Kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka. Bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka, bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku maliro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe 0773 216 588 noti oba 0703 824 Note 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Butereevu nnyo abalungi abali ku mukutu ogwa Uganda ey'enkya mbaaniriza nnyo n'embeebaza gyonna gye mutuusaako engalo okusinziira mu mawanga agatali gamu ne ssemazinga oba continents ez'enjawulo. Asia, abali Middle East oba United Arab Emirates, abali mu America, abali mu Europe, abali mu nsi ezitali zimu, mwebale kutugoberera abategeera olulimi luno Oluganda saako abaana ba Kintu n'abaana bonna we muli gye musinziira okugoberera omukutu guno. Nze muzukulu wa Gamuga Moses Wamala, ensonga semasonga gye tukyagenda mu maaso nayo ey'okusomesa, okuwabula n'okuyigiriza abantu ku bikwata ku bukulembeze. System oba enkola oba enfuga gye twalondobamu oba gye tukyasoose okusoosowaza ye ya federo. Bingi ebize byogerwa era twagala bangi mutegeere mugende mu maaso n'okumanya. Eno episode ejja kubeera ndowooza yakuna kwezo eza federo ze tuzze tukola gwazze ng'agoberera abo b'obadde ku mukutu guno. Nzikiriza muyiga era obubaka mbubeebaliza abayita ku mukutu ogwa WhatsApp, abayita ku comment section oba abaweerayo ddala obubaka ku video kwennyini, nammwe mwebale.
saako namwe abaweereza zi emails namwe abakuba abasimu tubeebaza. Mu vidiyo esembyewo twali twasima omusingi ne tukubira torch wa omungereza w'abazungu bano naye okusinga ddala omungereza yes we yajja wano n'atema oluwenda olw'okulaba butya bwagenda okudobonkanyamu eggwanga Buganda okuyita mu biwandiiko magezi n'emitego emiyitirivu egiyitiridde ye episode ey'okusatu gye mwalabye. Kati ate eno ey'okuna tugenda kwongererayo ddala awo tulabe baateeka batya mu nkola ebyo ebyali bitumiddwa Sir Andrew Cohen era basaksidinga batya oba bayitawo batya okubeera nga basobola okuwangula n'okutuukiriza ekirooto kyabwe. Mbeebaza abali mu comment section muli bayitirivu nnyo. Herbert Tushije Tumwesije Damba Sebaali Don Edri Magi Nancha Naiga Mariam Mboys Fazil Fatuma David Sesanga Chiza Alex Tone Alice yes agamu agalina amannya agatali getutegeera nti g'abantu nizo obutagasomera kome nizo obutazisoma Naule Bridget so twagala tutegeera omuntu gwe tuwaya naye oleme kwetuuma animal blood nga so ezimu tuyinza okuzireka. Omulangira Lumaama Kalemeera Wamala ow'erinnya webale kutulaba. Emmanuel Mwebe Bet Kavuma Mona Chokutunga Faithful Sema Kata Kalanzi Godfrey Joyce Namudu n'abalala bangi. Godfrey Kagwa Mubiru mwebale kubeera nga mutugoberera. Kansooke mpe omukisa mukulu Mubiru Njuki abalamuseeko atendete messages zimu ez'oku WhatsApp ezeetaaga clarifying oba okubamu okwongera okugaziya okumanya n'okutegeera n'obuwabuzi obutali bumu. Mukulu Njuki tweyanziza nnyo akadde era nsaba olamuse kuba tugoberera ku mukutu ogwa Uganda ey'enkya tugende mu maaso ssebo. Banaffe abagoberezi b'omukutu gwaffe ogwa Uganda ey'enkya nina essanyu okubeerako olwaleero nammwe era essanyu eryo njagala okuliisa mu kwebaza Omukama Katonda atuwadde obulamu ate n'atusobozesa okuddamu okusisinkana okubaako obubaka bwe tubatuusaako. Sebo moderator nawe nkwebaza wamu ne ttiimu gy'okola naye ya management olw'omulimu omunene gwe mukola okulaba nti abantu baffe bafuna amawulire gonna ate si mawulire buwulire wabula kulimu asaanidde okuba mu matu g'abantu. Nolwekyo tubeebaza olw'omulimu ogwo n'abakozi bonna mukola omulimu gwa ttendo. Okutwaliza wamu obwo bwe bubaka bwe njagadde okutuusa ku bantu baffe nga mbalamusaako nti mwebale gyonna gye mukola era Omukama Katonda abawa obugabirizi obulungi n'obulamu obulungi n'emikisa. Weewaawo ye mukulu Mubiru Njuki Ssaabawandiisi w'olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda International abagoberera omukutu guno mutegeera butegeezi nti olukiiko lulina emirimu gye lwaweebwa oba obuvunaanyizibwa bwe lwetisse okubeera nga lwongera okutema empenda na butya Buganda bweyina okubeera kye twandise Buganda ey'enkya. So tetuyinza kugenda mu biwanvu naye oba ogoberedde omukutu guno so okutegeera ekifo kye kitegeeza ssaako n'olukiiko olwo lwakiikirira. Ku mukutu ogwa WhatsApp ennaku z'omwezi zaali 3 mwezi gwa January owa Gatonnya omwaka guno gwennyini nafuna obubaka okuva ew'omukulu Gumisiriza Pius ava mu University ya Birmingham. Yaweereza obubaka naga hello Mr. Wamala, happy new year and thanks for the program. I've been and I'm still a keen follower of your program. Recently you have been hosting Mr. Njuki, who by all intent and purpose is a Ugandan nationalist at heart, which is very good in itself. I have followed your discussion with him and I think he has deep concerns. Keep it up. Okay, however,
listening to him on the discussion about federal, I think he scored very much below the average. First of all, I would advise that you both book an interview with Dr. Simba Sali yawandika kirala yawandika Sali Kayunga of Mackay University Political Science Department, so that he can clarify some of these issues for you and indeed the wider Ugandan public. His command of Luganda is excellent. Naye yes, a message enkulu gyali agamba he was very disappointed how Mr. Njuki mixed up or interchanged or misunderstood or deliberately misrepresented the terms. One we wali ekinyusi federation, federal system ne federo ekyoluganda ng'agamba ebintu ebyo bisatu Mr. Njuki yabikyusakyusa. Okay, interchanged, mixed up, misunderstood or deliberately misrepresented the terms federal system, federation ne federo. These mean and have been applied quite differently across space and time. There are quite a lot of total misrepresentations or poor conceptualization in that discussion, and it came out quite disturbing, particularly for people who are very educated or who are very educated on the subject. When njagala otusooke tuclarifying mukulu Njuki obako bwonna bukuweerezaako era wabufuna omukulu agamba mukulu Pius Gumisiriza ali mu University ya Birmingham nti ekigambo federation, federal system ne federo F-E-D-E-R-O era bweyongera mu conversation akulaga nti Buganda yali eyagala federo F-E-D-E-R-O. Si bino bye twogerako. Can I get it here? Okay. Ask him the difference between federal and federal. Federal ne federal. Yes. The two mean different things. Federal ya F-E-D-E-R-O ne federal ekyolungereza. Nti bitegeeza amakulu ga njawulo, and Buganda yalina federal F-E-D-E-R-O and still wants that same federal. We can have a further discussion on that if you want. Mukulu Njuki tutandikira bwoba nkimanyi byetaaga mu clarity n'okwongera okugaziya okumanya n'okusomesa ku nsonga ez'essatu. Moderator. Esebo. Nyongera okukwebaza ate era ne nebaza abawuliriza bonna abataddeyo obuvunaanyizibwa okugoberera ebigambo byaffe era ne babaako n'ensonga ze beebuuza ze bawabula oba ze bakkaatiriza. N'olwekyo kiba kikulu okutambula ng'omanyi nti nno b'otambuliramu ddala oli nabo. Omukulu Pius mu kisinguzi ye Gumisiriza. Pius Gumisiriza. Njagala okumwebaza yonna gy'ali okutwala obuvunaanyizibwa n'awuliriza ebigambo bye twogera. Naye Pius Gumisiriza njagala kumuddirayo ku kigambo kye nayogerako nti okugenda mu nsi kutandikira waka. Oba okutandika ensi okukumanya begins at home. Yes. Ate okuzimba ewaka oba amaka kutandikira mu ggwe kennyini. Yes. Obutofaali obukukola wotandikira okuzimba ewakaawo. N'olwekyo mukulu Gumisiriza eyo ye introduction gye njagadde omuwa, addeyo atandika okulowooza ku kumanya kwe bw'aba anaasobola
okubeerako waayimirira nassibwamu ekitiibwa. Abantu baffe naddala abayivu mu Afirika batwalibwa nga basabumaani bwe babeera naddala mu konferensi ez'amawanga ge tuyita eg'abantu abagunjufu oba abasavage, abantu abateerowooleza tubayite ebiwuka bye bagabirira oba ebinyonyi bye bagabirira. Kakati abantu abo bwe bagenda okusoma batera nnyo okuwaayo emitwe gyabwe ne bagibaaga ne bagisokoolamu obwongo ne bagenda nga babateekamu ebintu bye bakulaaminzi obukulaminzi. Era kyova olaba nti abakulembeze ba Afirika bangi babula. Oli najja nakuga nti ndi pulezidenti, ndi prime minister, ndi dokita, naye n'omubuuza naye gwe bw'obeera dokita nga gwe managinga eddwaliro lino olaba kyokola kijja n'enteekateeka y'eddwaliro ly'omanaginga nga si bwe kikola ki? Nga si bwe kiri. N'olwekyo kyenjagala omukulu oyo amanye nti tosobola kutuula mu kifo n'oyogera ku nsonga nga ensonga ezo toziteekangako birowoozo kumanya we zitandikira na we ziri na gye zigenda. Bwe nali njogera nayagala nnyo okubuuza nti mu Uganda waliwo abaddewo federo. Ekyo kyekyali ekibuuzo ekisinga obukulu. Era ne tujja nga twogera okulaba federo, ekigambo federo kijja kitya mu Buganda oba mu Uganda. Ne tugamba nti ekigambo federo kireetebwa Bangereza. Ne tuddayo ne mbannyonnyola nti ekigambo federo kigambo kya Latini ekiva mu bitundu by'e Greece ne kijja mu Bufalansa, Abangereza ne bakijjaawo ne bakireeta. Kakati mukulu Pius we namuwulira yagenda naga nti Njuki yatabudde ebintu oba na byogerako bubi oba nakola mu bugenderevu okukyusa amakulu. Kakati Pius bw'aba agenda kujja kubeera ng'asomye political science bakeere ku makya nga bamulonze nti agenda kukiikirira Uganda, eggwanga liba lijja kufuna obuzibu kuba liba litutta omuntu gwe lirowooza nti yasoma n'afuna PhD n'afuuka kyafuuse naye nga jasi alinga ekitaasa kye bakoonako ne kivaamu eddoboozi. Ebigambo bino si byogera lwa kugezaako gy'otwala olinga wanafuya Ssabayigisa oyo. Ngezaako wa abaddugavu bategeere kye bali oba bali claiminge black roots. Kati mukulu Pius ekyo kyateekwa okusooka okutegeera nti Njuki ayogera y'ani? Njuki ayogera ye muwandiisi w'olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda International. Abazzukulu ba Buganda International okunteeka mu ntebe eyo nti tuula mu ntebe yaffe ng'omuwandiisi waffe kiba kintu kya njawulo, si kitene. Ate nze gwe bataddemu nteekwa okwebuuza obuvunaanyizibwa bwe bwampadde mbusobola. So tulowooza nti Professor Gumisiriza Pius ya misrepresenting a fact, sigwe? Yes. Kuba yagamba federo eky'Oluganda
je kiri kigambo kirala federal ekiri ekyoludatini kirala ne federal system kirala ne federation bigambo bya njawulo kakati birala nnyo ali ku kigambo kimu kyakyusakyusa buli kimu n'afuna wakiteeka mu mbeera y'okugamba nti bamusokoolamu obwongo bwe yali asoma ne bamuteekamu obwongo bwe banyigako obunyizi ne bukola ki ne buvulula n'olwekyo Pius ateekwa okuddayo anoonye obwongo bwe obw'ekitundu mwava kyekiri ekindeesezza ka introduction akagamba bw'oba ogenda mu nsi otandikira waka ate waka wazimbwawo nga ova mu butofaali obukola gwe kati Pius ateekwa okwebuuza yavaawa era bwe yali agenda mu nsi yagenda naki alina okumanya okwo nti bwe tuba twogera ku federo ebeerawo etya federo kyeki ekola etya ndoze bye twabinyonye tuyambe profesa abayinza okubuza abantu yabuzaabuzibu ebigambo anoonye abantu abayivu naye ng'obuyivu bwabwe bw'aba asobola anoonye Profesa Ngugi wa Siongo nsuubira Profesa gundi akyali mulamu Wole Soyinka naye ayinza omunoonyaako njogedde ba profesa babiri nga baddugavu bensuubira nti basobola omuyamba ne bamusomesa n'ategeera bulungi Profesa Ngugi wa Siongo omusajja mu Kikuyu ategeera bulungi Olukikuyu ate n'aluwandiika n'alukyusa n'aluzza mu Luzungu n'olwekyo mmanyi nti alina obumanyi obusobola okuyamba omukulu oyo mu kifo kyakola mu yunivasite gyali asobola okutegeera ebintu nga bwe biteekeddwa okukola ki okubeera mu bufuzi tuyamba abantu ekigambo fedro eky'Oluzungu kye kimu n'ekigambo federo eky'Oluganda kuba ekigambo fedro kyaleetebwa Sir Andrew Cohen mu lukiiko lwa Namirembe Conference wekisooka okujjira mu Buganda ne mu Uganda by then Uganda yali eryawo Uganda tetwayogera ku influence y'abafuzi b'amatwale naye Uganda bagitandika ekimwami Njuki ndowooza mu ndagaano y'olwenda ku Namirembe Conference Uganda yali etondeddwa already yaliwo nti gundi Wilson Churchill ajja nga project eyo bamaze ogikola kino ekyali mu London Conference baali bagezaako okulaba abaddugavu tubayingiza tutya ekitimba basigale wansi w'obufuzi bwa Bungereza nga bali colonized naye nga bali indirect nga abazungu bennyini tebakya colonizinga ki Africa naye nga bagicolonizinga bayita mu ba agent be baali bataddewo n'olwekyo federal kitandikira mu Namirembe Conference nga bwe nayogera nti tulina ebizibu bw'oba oyogera ku bigambo by'Oluganda olukadde abantu bakutwala nti bino byoyogerako byogerwa basamize byogerwa obusajja obukadde obutategeera obwagwako edda kati tulina omugigi omupya ogutegeera ebigenda mu maaso kati kyova olaba nga Pius ekyokubiri waliwo abantu bannaggwanga abali mu Buganda abalowooza nti basobola okusomesa Abaganda kye bali
era obasanga abantu abo abamu beyita ba profesa ajja n'akugamba nti Buganda temanyi kyeri tugisomese tugiyigirize. Kati so kumisiriza nga akusomesa ku Uganda ku Buganda era ojja kusanga aba Dr. Milton Obote, ojja kusanga bwana Yoweri Kaguta Museveni president of Uganda bagezaako okulaga nti Buganda kino kyeteekwa okubeera ffe tukitegeera n'okusinga Buganda bwekikola ki agamba Buganda yali yeetaaga federal so si federal. Kakati Pius gumisiriza bwageera ku makya n'agamba nti omuwandiisi w'olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda International abazzukulu ba Buganda gwe baawa entebe ennene byayogera tabikola ki abuzaabuza abantu. Pius yabatamanyi kyayogera naye njagala tuyige buyizi wamu ne Pius. Nsuubira nti bw'ayogera Pius ayinza okuba ali mu Western Uganda oba ava Bunyoro oba ava Mwankole oba ava Kigezi. Nolwekyo tulowooza nti abo baba balirwanwa baffe. Nolwekyo omuliraano omulungi gwe gusobola okuyambagana ne tugenda mu maaso. Nsaba Profesa omuyamba ayige ayinza okuba ebintu bino teyabiyiga. Profesa muyamba bwenti federation, federal system, federal ne federali byonna bitegeeza ekintu kimu. Okay. Ekigambo eky'oluzungu federal kuba federal yeva mu federation mumaliriza kyemuyita federation nti tugezaako okukola federal ya East Africa. Singa bateekawo kyetuyita central government ya East Africa ng'etondeddwawo tuba tutuuse ku federation ya East Africa. Tufunye gavumenti eyawamu eddukanya ki amawanga ga East Africa. Zino Uganda, Tanzania, Kenya, Rwanda ne zibeera federal state. Eziva mu ezigattira mu federation eri central government. Era bwe tubuuza nti Uganda egoberera nfuga ki ey'obukulembeze tugamba eri mu federal. Eri federal ya East Africa. Federal party. Kuba Uganda erina byesigaza ku bino byesigaza oba byalina byonna byalina freedom gye yalina yatoolako party negiwaayo mu federation. Ekyo kye kigambo federation. Kati federal yeno party ekola ku nsonga zaayo. Kati tugeze Buganda erina obwakabaka. Bwe tuba tugenze mu federation ya Uganda, federal state of Buganda esigala ng'erina obwakabaka bwayo ne obwakabaka buno buddukanyizibwa butya. Baani abasalawo kabaka abeere abali mu central government oba Abaganda. Okiraba nti obwakabaka bwa Buganda bwe buba nga bukyusa obusika bubukyusa butya. Ebyobusika bya Buganda bifaanagana n'ebyobusika bwa Kyoli, bifaanagana n'ebyobusika bwa Bunyoro oba bwa Kigezi. Nti nedda. Nolwekyo Buganda erina ensonga zaayo ez'omunda nga federal state. Kakati bwe bamaliriza kuba Abaganda bajjanga bagandawaza ebintu olw'okwagala Abaganda babitegeere. Kakati we waleetera ekyo ekigambo kye bateekako federal eky'Oluganda ekigandawaziddwa. Kakati Pius simanyi jjajja byayogera ayinza okutubuulira ekigambo federal eky'Oluganda kiri mu definition ki? Kuba
mu response o interaction yaffe namwesibako nyampe definition kuba teri kintu kyetugenda kuwandika nga tesobola kunnyonnyolwa yagaana omukulu oyo era namwesibako nga professor federe ekyoluganda how do you define it kiri federal system mbitegeera federation mbitegeera ne federal mbitegeera eno gyogambe ya RO Buganda gye yali yeetaaga ogidefining otya kati bwetuvaawo abantu balala bannyonnyole takinnyonnyodde n'ayongerako n'aga nti Buganda yalina special status. Yes. Ogwo gwali muzannyo gw'Abangereza. Baleka batya kuba Abangereza bwe bajja wano bali ba Hancock ya Abangereza bali ababereberye ba Makayi Mapeera ba Captain Lugadi kye basooka okuzimba wano bwali obukyayi n'okwewalana bye basinga okuteekamu ki amaanyi. Kakati era bwe baali bavaawo oba balekawo bano baleka ekyo bakyongeddemu okukirungamu kamulali. Tuleka tutya abantu bano nga buli omu mulabe wa munne. Kakati bakugamba Buganda tugiwadde ekifo ekyenkizo mu Uganda bagiwadde kiki kifo ekyenkizo bagiwa kiwe status. So Buganda bye yali eyagala okwogerako tebagiwa mukisa kubyogerako. Babuubuula omuliro bagaka kati tugenda tukola kino kati Buganda kino gye tuwadde Abaganda ne balabanga abalina kye bafunye. Yes. Kakati payasi kyakugamba nti Buganda yafuna special status naye bweba yafuna special status yagiyamba ki era Buganda yafuna special status yeriwa. Olwaliro onoonya Buganda tekola ki terina weeri naye nga luli mu kuteesa kwe tuyinza okuyita okw'amakulu bagirimba nti erina special status. N'abaali mu meeting eyo nabo ne balowooza nti ddala balina special status. Ebintu ebikulu ne batabisaako muki mulaka. Yes, kakati mu bufunze mukulu Pius ateekwa kuddayo mu P1 asome ategeere Africa. Federal system ebintu babisomesa mu P1 bw'amala okuddayo n'asoma Africa addemu asome Uganda. Okay. Bw'amala okusoma Uganda ajje tumusomese Buganda. Okay. Nti bwe tuba twogera ku Buganda ffe tetuteekako obwo obugundi bw'ebindu na bintu byakucamuukiriza bantu naddala nga Njuki omuwandiisi w'olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda tasobola kukiikirira bazzukulu nga bagenda kutuuka mu maaso bagambe nti naye twalina omuntu omujega mu ntebe yaffe. Nolwekyo federo gyayogerako tebangawo. Era agamba Buganda gye yalina tebangako nayo. Kwanza ekyenjagala Pius ambuulire Buganda bwe yali efuna federo obanga ekola federo eyo kuba federo tebagabangabe tebasaba nsabe ekolebwa bukolebwa. Buganda okugenda mu Lancaster House yali egenda kuki kukukomya bufuzi bw'amatwale. Kati ate abaali bakomya obufuzi bw'amatwale ate boogera batya ku federo. Byali bintu bibiri bya njawulo. Singa oyagala okwerwanako n'okutuula okutegeka embaga biba byebimu. Nti tukedde ku makya tukoze olukuŋŋaana tugenda kutabaala. Tutudde ku makya tutegese olukuŋŋaana gundi agenda kuwasa. Byebimu. Kati mu nkaaga okuva mu 5 okutuuka mu 6 abaddugavu baali baagala kukomya bufuzi bw'amatwale. Kakati wa gye baatuulira bafederatinge ng'abaddugavu. Kakati ebyo Pius yali abitegeddeko
nolwekyo obwo bwe buzibu bwe nkugambye nti sigezaako kujerega nengezaako okuwa ekyo kyensuubira nti nno kisobola okusikurakinga obwongo bwa Pius n'addamu n'afuna akamunyungufumu akatonotono nti alina kiyamiisinga mu kyayita okusoma kwe. Ba oyo Pius si yasoose okufeesinga Njuki ku bayivu. Ate Njuki alina abayivu basosolamu. N'agamba ye ono abulamu wa Kibogwe, ono alinako akabuguumirize. Kyenvudde muga nti bw'aba asobola anoonye Profesa Ngugi wa Ssonko. Tugende ku ndowooza ku muntu omulala comment yabadde ya mukyala Namuddu. Mukyala Bridget Nalule. Bridget Nalule, yes. Mukyala Bridget Nalule mwebaza yonna gy'ali yawuliriza era nambuuza nti mukulu Njuki otunnyonnyodde ebintu ne tubitegeera naye twebuuza kaakati tuyinza kukola ki okuva mu kizibu ekyo. Ndowooza kankiddemu mu ngeri ey'obufunze nti muzzukulu munnange Bridget Nalule bwe nali njogera emabegaawo nabagamba nti Buganda erina ebizibu bisatu. Yes, erina obutaba na bukulembeze, erina Abaganda okuba abanafu mu kulowooza, obunafu. Abaganda era balina obuzibu bw'okuba nga tebamanyi, obutamanya. obw'obutamanya. Nolwekyo tudde wali ku ky'obukulembeze nti abantu bonna nga baagala okwenunula bateekeddwa okuba n'obukulembeze. Ng'abazzukulu ba Buganda tubadde tugezaako okusala entotto nga twagala okutegekawo workshop oba omusomo. Abazzukulu ba Buganda tukuŋŋaane tukubaganye ebirowoozo ku biseera oba kazigizigi Buganda gwerimu. Naye nga workshop eyo tujagala okuyita ba stakeholder ba Buganda naddala bajjajja abataka b'obusolya tutuuleko nabo bo tulabe ki kye balowooza. Bo balaba Buganda eryetya era mu workshop eyo tuveemu nga tutemye amakubo kiki kye tuyinza okukola. Naye tukyalina okusomoozebwa kw'ebyenfuna n'engeri gye tusobola okuteekateeka workshop eyo oba omusomo ogwo. Naye nga bwe tunajja gye muli kansuubire mujja kutudduukirira. Twagala tulabe nga tuteekateeka olutuulo olwo. Bajjajjaffe abataka si bangu nnyo ba kwogera nabo ng'era bwe mulaba ensi bwegenda eyonooneka. Waliwo oli gw'osanga ng'alowooza wa kitiibwa nnyo, waliwo gw'osanga ng'agamba ate kati mmwe mwagala tutwala mu byabufuzi. Kwegamba olw'obutamanya bwaffe abantu baffe osanga mugenda mwetema endobo. Twagala tukole kino linaleeta ensonga n'azibateeraawo. Twagala tukole kino linagala ate kati omuntu tutte mu byabufuzi ffe tetugenda mu byabufuzi. Naye nga muzzukulu munnange Bridget Nalule kyoyogerako tulowooza nti okuggyako Abaganda nga tutudde nga bwe tuli eggwanga ery'ensibo nti tulina ensikirano zaffe. Era olyatera okubuuza Njuki ogamba nti tetulina bakulembeze. Tulina Ssaabasajja Kabaka. Yes. Tulina abataka b'obusolya. Abo bonna si bakulembeze. Obukulembeze bungi administration weeri. Kiki kyoyitwa obutaba na bukulembeze. Abantu obuntu basobola okubaawo. Ne tugamba nti ono Ssaabasajja Kabaka. Nga n'ebifo weebiri. Ono Jjajja Gabunga. Naye waliwo ebinyusi ebikola obukulembeze bw'ekika ky'emmamba. Yes. Jjajja n'abeerawo
nga ddala jjajja ekika kitambula. Ekika kisobola okutunuulira ebizibu by'ekika ne kibisalira amagezi. Naye bw'otunuulira ekika nga ddala tekisobola na kuva we kitudde kweyongera mu maaso, ekyo ekika kiba tekirina omukulembeze omuntu aba waali naye ng'obukulembeze tabulina. Ebirungo ebikola obukulembeze bwe nga tebiriiwo. Kabaka waali naye kabaka ekimufuula kabaka abantu bakitunuulire takirina. Yes. Oba ontegeera? Kutegeera bulungi. Ekifuula omutaka wa kasolya tekiriiwo. Nti kyekyo kyenkugambye nti bwe tugamba nti Buganda eri mu buzibu, singa tugamba nti twagala tutuule, abantu abo baali badde bangu bakumanya nti kiki ekitutuuza, nti kutegeera kizibu kyaffe. Kankuwa ekyokulabirako kyekyabangereza. Nja kuwa ekyokulabirako ekyebbanga lingi nti Abangereza babadde n'okusoomoozebwa mu byenfuna. Yes. Ne batuuka ne balaba nti ekifo kya prime minister tekikyalina bukulembeze. Nga buli gwe baleeta omuntu waali naye ng'ekifo kyo kyennyini tekifunctioninga. Yes. Ne bagamba ono tumugyewo. Buli gwe baleeta gwe bakanyuga, buli gwe baleeta gwe bakanyuga, buli gwe baleeta gwe bakanyuga. Nga Abangereza balaba tebakiikiriddwa. Emmeeri tetambula, emmeeri eyimiridde. Kakati ate yo Buganda yakwama dda ndowooza okuva eri mu 1800. Era kyova olaba nti bw'ojja otunuulira ebintu bye twayogerako luli mu episode ewedde nga twogera ku ngeri Cohen gye yajja, gye tugenda okwogerako, batandika n'okuzannya obuzannyo n'olwaleero nti Abaganda tebamanyi kye bateekeddwa kutambulirako. Oli kyava kulimba twagala tugabana obuyinza, simanyi batuwe federo tugabana obuyinza, batuwe federo, nga ne be bannyonnyola n'annyonnyola bonna tewali amanyi kiki kye boogerako. Era ne bamuleka n'agenda bati lwa butabu. Kati abantu ne bafa kukuza mazaalibwa, kubeera mu bivulu, kutegeka nkuuka. Kakati oli n'akeera ku makya n'akulaga obungi bw'abantu abazze mu nkuuka. Nga ye mu kutegeera kwe alaba nti ekyo kirina kye kitwala Buganda. Namungi w'omuntu yeeyiye mu lubiri. Naye yeeyiye mu lubiri, Buganda etasobola wadde okusitula ekigere. Eringa ekyana ekyakonziba. Enkuba bw'ejja ekikubira awo. Tekisobola kwesitulawo okwetwala muki? Mu nju. Kati Abaganda abo abakuŋŋaana mu mbeera bw'etyo bwe batyo bwe bali. Balinga ekyana ekyakonziba. Mulwekyo ebyo tebuba bukulembeze, n'oyo omukulembeze ajja n'ayimirira mu bantu abafaanana bwe batyo. Naye afaanana n'abantu abo. Aba bafaanana tewaba njawulo. N'omutaka ajja mu kika n'atuula ng'ekika kiryawo bantu bakuŋŋaanye naye nga tamanyi kiki kye tuteekwa okukola ng'abakulu b'ebika. Nalaba omusajja eyajja ku matikkira ga Ssaabasajja Kabaka mu 2019 yava mu Nigeria, bandooza mu Nigeria waliwo abantu naye balina abo ate engeri yaabwe eringa ya basalutaani. Yes. Naye nga bw'omutunuulira ali mu kifo kiringa kyabataka talinga kabaka.
naye ng'omulaba wanjawulo amiitinze kabaka atalina lubiri wakyaliza baki bagenyi kabaka atamanyi nabwe barisivinga bagenyi bavudde mu bwakabaka bulala. Bino ebintu biyinza n'okunyiiza abantu naye mukyala Bridget gwo ntanudde nti ebyo bye tuteekwa okutunuulira tubuuze lwaki ekizibu kino weekiri era lwaki abantu bano bategeka ebintu bino ebyekijinga ebyenkuuka okukunama nekubeera awo bantu ne bakira ku makya ne baleeta bannakatemba abakolera ku TV ne ku rediyo baddawo ne basaamirira nga balinga amagege kuba tulina omwana yeeyambudde kati ne baleeta abe mukiibi simanya nnyonnyola engeri balango n'omwana ajja kunkutula kati biri ebi bizoŋŋoma ebitudde wansi ne bitandika okuŋaaŋaala. Omuntu anakugamba amasanyu tegabe mu Buganda tetusanyukeko olyayize okuba n'endowoozo tetusanyuke tubeere era abantu abafaanana bwe batyo bw'osoma ekitabo kya Bayibuli ku mulembe gwa Musa abantu abo Katonda yabattisa muliro. Waliyo abantu abo Abayudaaya nga bava e Misiri batambula Katonda abagamba muteekeddwa kutambula muti biri mu kusaba nnyama ya bugubi. Katonda n'agamba bino ebintawaanya n'abyokya. Nala abaava mwenna e Misiri ngenda kusomosaako abantu 3 mu abalala mugenda kusigala mu ddungu. Nolwekyo nga mpumbawumba kyala Bridget Nalule twagala tutandika okuzimba obukulembeze obulimu ekirungo ky'obukulembeze. Yes. Nga obukulembeze obwo bwe buba busanyuka tebusanyuka kimwegere embwa kyeseka mu lumbe lw'ente nga bulina ekipimo nga bulimu n'ensa bwe tuba tusanyuse tukome wano ate tumanye biki bye twetaaga. Botosobola kuŋŋamba nti mu Bwakabaka bwa Buganda tusobola okugwenyuka ne tutuuka ku eryo eddaala nga basobola kabaka kaabe nga yagenze nga kabaka yazze ku mukolo ogufaanana bwe gutyo tosobola kuleetako mwana ali bwereere. Yes. Nibo bamuleetera ne Sindi lumu ku mazaalibwa ge. Yes. Sindi n'azinira mu maaso ge ng'ali bwereere n'okutuuka kati tewali Muganda yali abuuzizza kino kyava ku ki ani yakikola. Ekyo kankikwanukule bannamale twabuuza Cinderella Ssanyu Sindi ye nayanukula nti bamugambye agende batyo nti Ssaabasajja Kabaka njogera Sindi kyeyogera nti Kabaka ekyo yali ayagala. Kakati kabaka ayagala ebintu ebifaanana bwe bityo. Kwekyo kiri ku record kyaliwo. Kabaka ayagala ebintu ebifaanana bwe bityo. Yakulembera Abaganda. Kabaka azze ku lukiiko kuliko abalangira n'abambejja kuliko abazaana kuliko abataka b'obusolya kuliko abakungu najja nga ayagala baleeta omukazi ali obwereere mu maaso ge. Ekyo kyali mu kitabo kya King Abdul. King Abdul akatabo ako kawandiika ku ngeri Obwakabaka gye bwajjamu abantu abasirusiru. Kati abantu abasirusiru abo ne bajja bafuna omulalu. Kati omulalu yajjanga n'agamba abantu nti yazimba akasiisira wali. N'agamba akasiisira kano bw'okayitamu n'ogguka eri oba olabye Mukama. Naye bw'okayitamu n'ogguka eri nga bakubuuza olabye Mukama ng'ogamba nti ye mulabye.
ne bw'ogamba nti simulabye ng'olina ebibi. Kakati buli muntu yajjanga n'ayita mu kasiisira ako n'agguka eri. Kati nga buli atuuka eri asanyuka nti ddala alabye eki? Alabye Mukama. Naye nga kyayogera kya bulimba. Kati abantu bwe bakuŋŋaana okujjula eri olwogolo olwayitirira. Bwe lwayitirira abantu kwe kutandika amaloboozi ne gatuuka mu lubiri. Kabaka n'abuuza kiki ekiri awo nti baleese omusajja akola ebyamagero. N'agamba omusajja oyo mumuleete. Ne bamutwala ewa Kabaka. N'amubuuza okola biki? N'agamba nti nze ndiko mwoyo wa Mukama. Era kye nkugamba bw'otokikola nga toliiko mwoyo wa Mukama tali naki? Nga tali naawe. Kati Kabaka n'amugamba nkolera ebyamagero. N'amugamba nti Kabaka gwe kye ngenda okukolera njagala nkutungira ekyambalo abantu bo bonna kye banaalaba ne basanyuka. Kale n'agamba bampe ssente ngende nkutunga ekyambalo. Ne bakwata ssente ne bazimuwa. Olwo Kabaka naye yeetaba mu bintu ebyo eby'ekigwenyufu. Musajja bwe yajja olunaku bwe lwatuuka lwe yategese okuleetera Kabaka ekyambalo ng'agenda. Nga Kabaka amubuuza ekyambalo kyange kiriwa nti kati Kabaka ojja kweyambula wenna ogenda otuule ku Namulondo. Naye abantu abataasanyuke ng'omanya tebakwagala. Naye abanaasanyuka ng'omanya bakola ki? Bakwagala. Ne Kabaka ng'ava mu lubiri ng'ali bukunya ng'ajja atuula mu wankaaki w'olubiri. Abantu bonna olwalaba ku bwerere bwa Kabaka bonna ne basaanuuka beye nga bwe walabye ababadde mu nkuuka. Bakaba bannange Kabaka. Kakati mu bantu abajja ku mukolo ogwo ogw'ekigwenyufu mwagiramu akaana akato. Akaana kagamba taata waako, taata laba Kabaka ali bwerere. Taata waako n'ayagala n'okukakwata emimwa kwogera ebitajja mu baki? Ebitajja mu kati Kabaka abuuza abambejja n'abalangira abaali bamuliraanye n'abataka, oyo omwana ayogera ki? Kati omumbejja amugamba naye gwe tolaba nti oli bwerere. Story ya King Abdul bwetu bwekola ki? Olwaleero Kabaka wa Buganda bwe batwe bamuyisa. Njagadde nnyo okwogera ku Kabaka wa Buganda kuba Abaganda lwe mujja okutegeera. Muveemu ebintu eby'okwekaabya ebyo n'ebyokwefuula nti mulina kye mulumirirwa, mulina bye mukola. Kiki ekibakuŋŋaanya nga ensi yammwe esaanawo? Yes. Mulwekyo tuvudde ku kiki kye tuteekeddwa okukola. Kye tuteekeddwa okukola kutegeera. Kutegeera bigambo bye twogera nti ebigambo bino tubyogera tuzzeewo Buganda entuufu. Buganda entuufu ejja kuddawo ng'erina abakulembeze abatuufu abategeera. Abateekeddwa obulungi. Sisuubira Kabaka Mwanga yali wa myaka ndowooza 22 oba 19. Naye yalwana n'Abangereza ng'ayagala obutatwala nsi ye. Tosobola kuŋŋamba Kabaka wa myaka 60 nti asiima baleeta essindi amuzinire ng'ali bwereere. Asiima okugenda mu nkuuka n'atuuka mu nkuuka. Kabaka ku mukolo kwe yabadde ne muleeta abakazi abali obukunya kuba mukuŋŋaanya ssente. Mulwekyo Abaganda ne baddayo eka nga basanyufu ne basindika ne bu vidiyo obulaga namungi w'omuntu eyabadde mu nkuuka. Bene yasiimye n'alabikako eri Obuganda naggulawo omwaka. Ebyo bw'obisindikira njuki yeevuunika amaaso ge bw'ati n'agamba Katonda nga okoze ekintu ekinene mu maaso gaffe. Naye ayi Mukama tusaasire. Tudde gy'oli. Abantu obutamanya be bubakozesa ebyo. Obutamanya. Anti abantu tebamanyi kiyitibwa Kabaka.
abantu tebamanyi ggwanga lyabwe. Nze kugenda mu bulango ng'ogenda mu bulango balonda Archbishop Sentamu okubeera Archbishop w'e Canterbury. Yes. Naye bwe baali basunsula baleeta ono Willy Baliko nga Archbishop w'e Canterbury, Abangereza baagamba Sentamu talina diplomasi. Yes. Ningamba ndowooza Abangereza basosola buki? Busosozi. Naye bwe naddayo nendaba ebintu Archbishop Sentamu bye yakola nga Abangereza bamugambye alwanyise Mugabe, ate nakkiriza n'Abangereza abaagaana Sentamu okubeera Archbishop w'Eyoko manya w'e Canterbury. Nange nalabira ddala nga Sentamu yali tali mu bantu abategeera ensi nga bwekola ki nga bwetambula. Kwe yakeera ku makya ya Kibishopu ng'ekimufuula Kibishopu yekkoola n'agijjamu mbu agisalaasala alwanyisa Mugabe. Kati bwe yamala Mugabe okuva ku bukulembeze, BBC n'ekomyawo akatambi keekamu akooleko obusiru n'obutumbaavu bwa Kibishopu Sentamu. Mulwekyo Sentamu njogera ku musajja Omuganda, muzzukulu wa Kayiira. Mulwekyo Abaganda nga tukyali mu mbeera efaanana bwetyo, tukyalina obuzibu bunene okutuuka ku mukyala Bridget Nalule kyayagala tutuukeko, naye mugumya bugumya nti Katonda bw'aba asitudde abantu ate n'abantu ne bategeera eddoboozi lya Mukama Katonda, kibanguyira okutuuka ku buwanguzi. Katusooke tulinye mu kyawakati katono nnyo tukole ku nsimbi bwe tujja kweyongerayo ku nsonga eya federal system, naye nsangi zino ebintu byonoonekedde ddala. Omwaka tuguyingirira mu buseegu, kuwemuka, saako n'okubinuka amasejjere. Bonna babadde mu lubiri emmengo ku nkuuka. Bw'obuuza essaawa eno olunaku olwaleero, ebibuuzo ebyabuuziddwa mu ntanda ya Buganda oyinza okubeera nga wennyamira olw'ensonga obwongo tebubaayo, bagenda ku kintu kimu: kwesiwa magengere, saako okubinuka amasejjere, okwolesa obuseegu, obukunya, saako n'obuwemufu oba okuwemuka. Naye nga lubiri lulamba lwe twogerako, naye nga eggwanga Buganda, ekitiibwa ekya Buganda kye tuyimbako nti yeegombesa nnyo era yali y'amaanyi nnyo edda, naye simanyi oba bassekabaka Muteesa Mwanga bwe badda bayinza okubeera abasanyufu ku mukolo ogutegekeddwa ng'enkuuka, ng'omuyimbi ajja n'alinnya ku stage n'amukkola ebigambo nga ne beena ali wali oli najja nga ayambadde akantu kali bwe kati obwerere bwonna abwolesezza, kwegamba yeeyo Uganda ku ntikko Buganda bwe tugitwala. Era nzikiriza nti enkuuka kyekimu ku ekyo ekigendo tutwala ku ntikko. Njawukanamuuko ne Mukulu Njuki bwe twolesa nnyo obuseegu buno, entikko tujja gituukako. Bwe tuwemula mu lubiri ne tubeerayo, yeyo entikko ndowooza gye tulina okubeera nga tutuukako. Ndowooza muntegedde kazije mu kitundu ekiddako. Uganda y'enkya. Waawo tukomyewo nate ekigambo okuzza Buganda ku ntikko kikulu, naye si bigambo ate era tebigenda kubeera nga biwandiikibwako buwandiikibwa tulowooze nti kijja kubeera kiwedde. Waliwo omukulu omulala erinnya ndyerabidde, naye olw'olufunda bw'obudde omulamwa agoba ekigendererwa kyawukana oba ekinyusi n'ekyomukyala Nalule ekyokugamba nti yes, ebigambo tubyogedde era tubisengese era ne tubiteeka mu video mu butambi bulungi nnyo, abantu ne mubimanya era ne muyigirizibwa. Naye kiki kye tugattako ku ekyo okubeera nga twawukana ku boogera obwogezi n'owa ebyokulabirako nti singa tukwata ebintu bino mwami bino ne tumukwata tugenda mu buli ssaza ne tusomesa abantu nga kyogezaako mu lulimi olunyanyimbe kiwandise awakening the conscious of the people ku ground kwennyini. Tugende e Buddu abantu beere n'emisomo giti, tugende Singo mu ngeri bwetu ng'owa ekyokulabirako
oba tugenda mu ssaza Singo oba Kyaddondo kwegamba ebintu bino tubisomese tubeeko n'ekirala ekigattibwako okukolebwa saako n'okwogera tugatteko ebintu ebyenjawulo. Mukulu Mubiru omukulu esimanyi oba abamu baleeta ebirowoozo byabwe naga nti ese okwogerako twogedde era Mukulu Njuki simanyi oba munnayuganda oyo alina ekiteeso kyolaba nti okwogera tukukoze naye ebirala bye tusobola okugattako okwongera okulanga Buganda ddala kituufu tugiteeka ku ddaali erina okubeerako. Buganda ate ndowooza ne Uganda ne Africa omulundi oguwedde nayogera ne mbagamba nti bannaffe abalabe baffe balina obudde bungi obutuula ne bateesa. Yes. Bakola kitono naye basooka kuteesa ne banyikiza ensonga tugenda kukola tutya. Naye osanga abantu abatasobola kutuulako wadde olunaku olumu nga bakubuuza tukole ki. Nga kwegamba ayagala omugambe tugende tweyiwe ku luguudo. Nolwekyo okuteesa kukulu nnyo. Ne mumala okuteesa ebikolwa ne biva mu kuteesa kwammwe. Yes. Nga mumaze okuteesa emmeeme ne mumanya kiki kye tugenda okukola era tugenda kikola tutya. Abakugu bagamba nti abawanguzi b'entalo batera nnyo okukozesa obwongo. Yes. Ne batakozesa kifuba. Nolwekyo bwe ŋŋamba bwe ntyo bantu bajja kugamba nti kitegeeza tuteekeddwa kutuula butuuzi, tetuteekeddwa kulwana. Era bajjajjaffe be tuyimbako mu kitiibwa kya Buganda nti abazira nnyo abaatusooka balwana nnyo entalo. Entalo ezo bazirwanyisanga byuma, bafukutanga amayinja. Muwulira Matale Kaliisizo ewali ekigaawo. Olwo olusozi yalinga Buganda industry. Awe Matale wewali amayinja amatale ge basaanuusanga mwe bajjanga amafumu n'ebyokulwanyisa ebirala ebyatabaalira Buganda eno ogifuula ey'amaanyi. Yes. Naye olwaleero nga n'omuntu akugamba ekyo kyenjogedde ekyematala ayinza okuba takiwuliranga nako. N'ensozi endala mu Buganda ezaaliko ebifo ebyo ebyakolerwangamu ebyokulwanyisa byonna ebisinga bannaddiini bagenda babiwamba. Nkugambye Matale kuliko Kigo. Yes. Eno saidi z'Embende waliwo awo iziti Naluggi n'ensozi endala byonna bagenda kasaba abaminsani bajja ne bagenda nga bamanyi ebifo bya Buganda ebyenkizo we byali, bwe bagenda nga bazimba ebibuga byabwe oba ebigo byabwe n'ebifo nga amakanisa biki ne bawamba ebifo ebyo. Kati nga okubigendako lutalo. Nolwekyo ebyokukola tusobola okuba nabyo singa tukkiriza mu mitima gyaffe nti ddala twetaaga Buganda ne tuvaamu okutambulira mu butamanya. Obutamanya ne tubukyawa ne tuyaayaanira okukola ki? Okumanya. Kati nga pulogulaamu eno nga bwe ndaba abantu abagiyaayaanidde ogiwuliriza bansanyusizza. Nolwekyo njagala bave mu kugiwuliriza buwuliriza, bo bennyini ebazimbemu obutofaali obwagala eggwanga lyabwe. Bwene mala obazimbamu obutofaali obwagala eggwanga lyabwe kijja banguyira okumanya ekyokukola. Kakati abantu bonna mu nsi nga obanjogere ku Bayudaaya
nti bwe baali bateekateeka okuva e Misiri buli Muyudaaya gye yali baamubuulira ekyokukola ne wabeerawo abaagenda okuteesa ne Falaawo nabo basooka Mukama Katonda yasooka bateekateeka n'alonda Musa n'amugamba nze munnange Mukama Katonda nze gw'olonze nga nanaagira n'amugamba nkuwadde Alooni atapute byenkola ki otapute byonooyogera nolwekyo n'agamba naye n'abeera n'obusobozi n'amuwa n'omuggo gwano alwanyisa kati gwe abuuza nti no tukole ki njagala tusooke tutambule nga tutegedde Mukama Katonda kikyayagala tutambulireko si kutambula muwawa si kutambula nnaku 2 ne tutuuka wali ne tusanga endongo naye kati ndowooza bye tubaddeko tusooke tubiveeko tumale okusala endongo sala mwana ze tumale okugendako ku ndongo ate banaye namwe temujja tuteeka mu ntalo zokka twetaaga okusalako ku ndongo tufune ku ki twetaaga abantu emitima gyabwe egimaze okuteeka bamanye nti tugenda ku kino tekiri ku Baganda fekka ne bannayuganda muve mu bintu by'okukeera ku makya ne mubugutana n'ebintu bye mutamanyi mutuule muteese naye ebizibu bino bye tubaddemu emyaka 6 tuyinza tutya okusigala nga tubirimu tuyinza tutya okubisikiza abaana baffe kyekibadde mu Buganda ebbanga lyonna nti bakeera bukeezi ku makya ne bagamba kino tetukirabanga kati ng'abaali enaggalabi ffe twabagamba kyemugenda okukola tekirina makulu ng'abantu bazina amazina banange kino tetukirabanga banange Museveni kyatukoledde Museveni tuli mukululira ne Kaliba kati bw'obabuuza Museveni gwe mukulu gwe mwagamba nti mujja mukululira Kaliba mumwagaza ki ate ne bakulaga kati banyiivu nnyo gwe baagala n'okuyisaamu ekiso naye nga gwe baagala okuyisaamu ekiso guli wabagamba n'obategeeza bannange mwoyo gwe mugamba nti abawadde kabaka afaanana bw'atyo namwe temutubuulira natubuulira mumuwala nabuwala nje kabaka waffe kati ate be bakulaga banyiize nnyo bakyayaani Museveni kugamba osanga abantu abatalowooza abatalina bwongo abatamanyi kyakukola bwe basanyuka kimwegere bwe banyiiga ne banyiiga olugenderezo nekyamakulu akivaako nadda ku kunyiigira gundi n'asiba obupipi n'omugaka nti tutambule ate sisobola kutambula na gundi kuba teyambuuzizza kuba teyandiddeko ennyama kuba yakoze bw'ati ebyo byonna biri mu Baganda nolwekyo tusooke tutuule tubyejjemu tumanye kiki kye twagala nti twagala bwakabaka bwaffe nti ye naye obwakabaka bwe twagala bajjajjaffe baabukuumisa ki nga tuddayo kiki ekyali wano nti waliwo Semakookiro n'Ejjunju Obuganda bwonna babuwanguza Nampiima Semakookiro n'Ejjunju babuwanguza Nampiima kati ffe Mpiima tuzirina bwe baba Semakookiro n'Ejjunju Obuganda bwonna babuwanguza Nampiima ffe kiki kye tuliko kati oli ayagala mugambe ki tukole ki nolwekyo kyenjogedde wali bwe mbadde nzira mu kibuuzo kya muzzukulu munnange Bridget Nalule nti tulowooza ffe nga bazzukulu ba Buganda era tujja kujja gye muli twagala okutegeka workshop oba tuguyite musomo naye omusomo ogwo nga gwakwekebera Buganda eri mu kiseera kizibu Abaganda tuyinza n'okusaanawo okusinziira ku byetulaba ebigenda mu maaso nti mu Buganda Abaganda be bajjeeko ettaka mu Buganda Abaganda be batalina abakulembera
tugamba Abaganda bali awo balinga bali kirerese twetaaga okuddamu okubawumbawumba naye tetugenda kugugumuka bugugumusi tubagambe nti kati mugende negundi oba mugende negundi tuteekwa okuddayo ku mubumbirano gwaffe tumanye nti nno tulina abataka b'obusolya oba banafu batya tusooke tutuule nabo na buli akwatibwako tujja kwetaaga mu nteekateeka gye tugendako tumuyite tubabuuze mmwe nga bwe mulaba Buganda mugiraba mutya ffe nga tulaba Buganda eringa Abaganda tulinga abasaanawo kuba ne Buganda tulinga abatakyajogerako naye n'Abaganda nga community twolekedde Ababoriginizi kye baaliko twolekedde Red Indians kye baaliko mu America naye tusobola tutya okuyita mu nteekateeka y'ensikirano zaffe okuddamu okwezimba obupya bajjajja batuwe kiki kye balowooza kati tutandike ffe okutandulula ebigere nga tutegedde bajjajjaffe kye bakola ki kuba tetugenda kubeegaana tetugenda beeyambula kuba be bajjajjaffe ate tuteekwa okukola ekyo abantu kye baagala nti Buganda eno tuteekwa oginunula naye nga y'abaani nga y'Abaganda Abaganda baawa ki Abaganda b'e Buwaya Abaganda b'e Bakka Abaganda b'e Mugulu Abaganda b'e Buteesaasira Abaganda b'e Kyaggwe nolwekyo Abaganda abo nga bagenda okwekolamu omulimu tuteekeddwa bawumbawumba tutya singa tunaaba tukola abataka banaaba bamanyi kye tukola kuba oyinza okutandika okukola abataka ne bagamba fe abo tetubamanyiiko era nebyebakola tetubitegeera kati bano boolaba mu lubiri abo abajja okutunuulira abakazi abali obukunya nibagamba balabika baagala tujjako masanyu gaffe tetugenda kubeeteekera abo mubalaba abaagala kutabangula mirembe gyaffe gye tubadde nagyo nga tugenda wano mu nkuuka tuli masanyu gaffe twagala tusooke tutuule bajjajja batugambe ddala tulaba waliwo obuzibu oba batugambe tuyinza n'obutagendayo bajjajja ne batugamba tewali buzibu tewali buzibu nti Buganda bweti bweteekwa okubeera nti bweti bweteekwa okubeera nga tuyisa emikono mu maaso nti wassalaamu nga tutambula nga tugenda muki mu maaso kuba tewaba buzibu tuyinza okwagala okwogera ne beene mu nsonga zino muyinza okusanga nga kizibu nnyo okutuuka ku beene nga omuganda alimu ensa ayinza okwanguwa okusaba Katonda okutuuka gy'ali n'atasaba kusisinkana Kabaka Mutebi omuganda ow'ensa yandisabye mangu asisinkane Katonda n'atasaba appointment era Kabaka Mutebi kuba kizibu nnyo omuganda ow'ensa alina ensonga gy'agenda okugamba Kabaka Mutebi okusaba olukusa Kabaka Mutebi n'asiima n'alumuwa ate Katonda kimwanguyira oduwa omuntu oyo nolwekyo ebyo byonna bwe tunaaba twogera ku nsonga za Buganda nga muzzukulu Bridget bwazaagala nga munafaani bwakyogerako abo tuteekwa okuba nga tuli open naye mbagumya n'ekintu kimu kiri mu Bayibuli ndowooza mu Yoswa oba essuula ey'okuna Katonda bw'amala okuggyawo Musa yalonda Yoswa n'amugaa gwogenda okusikiza abaana ba Isirayiri ensi gye nabasuubiza naye n'amugamba sooka ogume omwoyo nolwekyo nze njagala kugamba abazzukulu
abawulidde ebigambo bino nti tusooke tuguma omwoyo gye tugenda tumanyiyo gye tugenda tulabayo ne twagala buli muntu asooka azuukuse munne nti e Buganda waliyo ekizibu ekizibu ekisooka tetulina bakulembeze ekizibu ekisooka tuli banafu ekizibu ekyokusatu tetumanyi nolwekyo tugolokoke tuwulirize eddoboozi lya Katonda lya kyebyogera Katonda anyiza ayagala tusaanyaawo oba ayagala kutuddiza ggwanga lyaffe ayagala Abaganda tusigalewo ebyo bwe tunaabitegeera ebirala ebyokukola ogwo gwe gujja okuba omubumbirano gwabyo tujja kumanya nti obukulembeze mu Buganda obugenda okutwala Buganda mu maaso tugende kufuna abaana b'ebuddo tugende kufuna abaana b'ekisubi oba tugende kufuna abaana b'ennyakasula oba tuteekeddwa okuddayo okutendeka abaana mu maka gaffe tubagambe nti eno Buganda gy'emibiri gy'abajjajjaffe ne bakitaffe abaayagala ensi eno era abaagirwanirira nolwekyo bwe gibanga gino gy'emibiri gyabwe ffe nga tuli fotokopi zaabo yes kiki kye tuteekeddwa okukuuma tuteekeddwa okukuuma mibiri gino egyali origino oba kaboni eyavaamu ffe nolwekyo bano we baali bakuuma ekitiibwa kino ffe kwe tuyimirira ne tweyambula ne twegaala kwe tutuula ne tutunuulira obwereere ne tusanyuka ne tuyiwa ssente ne bakwata ebisero bya ssente basajja ne bagenda nga bambadde amasuuti baniigiina twetaaga obbinunula nolwekyo gwe ayiwa ssente ezo akwata ssente ezo ez'ejjenjeero n'oziwa ebigenzigenzi twagala oteeketeeke ssente singa tunajja ne tukugamba tulina olukuŋŋaana lwe twagala okukuba twagala obuyambi bwe buti ng'osobola okujjayo sinakutudduukirira gwe kennyini okuwomamu omutwe kuba kye twagala okukola si kyakuddawo kusaagasaagamu busaazisaazi eggwanga okulinyweza muteekwa okuba nga mumaze okuwagala ebyuma muteekwa okuba nga abasajja abagenda okuyimirirawo emibiri gyabwe migumu okugumya emibiri kwetaaga omuwendo munene bwe guli nolwekyo ebyo byonna tusobola obbikola si binene nno nannyo nze kambabuulire naye kasita mubeera nga obwongo bwammwe butegedde kye mwagala okukola ekibamenya butategeera kye mwagala kukola kuba Buganda mu bino ebintu ebibadde mu Uganda ebyokufa ebyokuwamba abantu ebyokukola ki Buganda esasudde omuwendo munene naye lwaki egusasula nga tefunamu kuba tewali bakulembeze bakeera kugamba Baganda nti ekyo kye mugendamu kikyamu kati bw'obuuza Abaganda abagenda e Luweero nti kiki kye mwagendako bakuddamu ki twagenda kununula ggwanga eggwanga ki era lye mwali mununula mwali mwagala lifaanana litya Buganda yali ku musingi gwa masaza kati Buganda nga waliwo Abaganda abagenda e Luweero Abaganda abagenda e Luweero ne balwana olutalo ate Buganda eva etya mu masaza ate efune disitulikiti badire mu district land board batandika okubbiramu ettaka ku Baganda abo baali bantu abategeera nemugenda nemukwata ebitala nemukwata emundu nemukwata biki nemutta ku bantu nemutta nemuvaayo nga mwanjala ngalo
Abaganda bagenda Luweero nga baagala ki? Nti ekyatutwala Luweero twali twagala Bwakabaka. Obwakabaka bwali ku musingi ki? Bwali ku musingi gwa Kabaka n'Abaamasaza. Yes. Kakati ate tuva tutya ku Kabaka n'Abaamasaza ate ne tufuna bakiyamaani ba disitulikiti. Era nga tewali basajja basobola kutuula na Falaawo ne bamugamba sebo Falaawo twagala kudda waffe. Falaawo n'abagamba mugende. Ne bamugamba naye bwe tuba tugenda ente zaffe ze tulina wano tugenda naki? Tugenda nazo. N'abagamba amulindeeko. Ne baddayo ne bamusabira Katonda ebintu byonna ne bifa simanye ebikere ne bijjula mazzi. Falaawo n'abagamba mujje tuteese. Niwambwa twagambye bwe tuba tuva wano ente zaffe ze tulina tugenda naki? Tugenda nazo. Naga kale nzikirize nte mugende nazo. Ekigambo ekyasembayo Musa kiyagamba Falaawo ne bwe kiba kinuulo kya nte tetugenda kukireka. Nga kiki kyategeeza nti Abayisirayiri bano bwe ndibamba twala ne bajjukira ebirenge bye baaleka e Misiri bagenda kuntawaanyiza mu kkubo. Bebyo banamboze bibaliko. Banange naffe tuli mu Parliament kuba eno Uganda tugirinamu omugabo. Naye ng'olukiiko lw'e Buganda we luli mu Bulange. Kakati bw'olaba abantu ba musaayi muto bali mu bintu bya kugulu basimanya kufuuka ba MP naye nga tebasobola kutuula mu lukiiko lwa Buganda. Omuli Buganda Land Board ebba ku Baganda ettaka lyayo eguza Abaganda abatali Baganda ettaka lya Buganda. Naye bano bali eno simanya mu Parliament. Era ebintu byabwe babikola ki? Babitwala. Bwe banaamala kwanza nina yaliddewo Nsereko w'e Luweero. Bwe baamaliriza Dewo Nsereko bamujja ku bwa chairman wa district. N'abalala abaali ba chairman ba district. Ne bwe baba bajjako baali balowooza bafunye ebifo byabwe. Olwo batandika okulaba nga bakola enki? Ensobi. Bagenza abamu okumaliriza nga bannaggwanga be batandise n'okwesimba mu bitundu byabwe. Era ojja kusanga nga mu Buganda mwe muli bannaggwanga ba MP nga bawera 30. Naye nga tosobola kisanga Mwakyoli. Nti Mwakyoli waliyo Abaganda 2 abakiikirirayo. Nti era waliyo Omuganda omu akiikirirayo. Nti mu Embalala waliyo Abaganda 2 abakiikirirayo. Obusiru buli wano mu bantu bawano. Ate ababasiriwaza be batudde mu bifo byaffe batasaana kutuulamu. Bebo bamayega abazimba akasiisira kali akatwala Kabaka oli ne bamwambula n'ajja obwerere ku mukolo. Abalalu bw'oyita muno ng'ogenda ku ntikko, bw'oyita muno ng'ogenda ku ntikko, gw'atalaba ekyo ojja kuba toliiko mwoyo wa Mukama. Gwe byobadde oŋŋamba ogambye oyawukana nange sirina buzibu. Nze njawukana naawe. Sirina buzibu. Obuseegu butututte ku ntikko, amasanyu gatutte ku ntikko, gwe Buganda tolaba gyeraga. Buganda tuli ku ntikko. Naye ojja kutuuka ekiseera enkuuka ebyogera bw'oba muzadde abaana bo bajja biraba. Abantegeera Buganda bututuusizza si kuba kutegeera abaana bo be bali kulamula sinze. Nze mukadde wo nkubuulidde kati gwe naawe ojjako era abaana bo bakole ki? Bakulamule. Nti obuseegu bwatuusa ye bwe yali akubaganya ebirowoozo ne taata we bwe yalaba bye bisinga obulungi. Enkuuka ng'etututte ku ntikko Buganda byegambye nti ebyo oli omulalu eyayambula Kabaka bwete bwe yakola ayita mu kasiisira kano bw'anaabanga bw'atabeeko mwoyo wa Mukama tajja kulaba Katonda. Tunatandikirawo bwe yagguka eri nga buli omu ate okugamba nti nze siriiko mwoyo waki? Wa Mukama. Kati buli ayita mu kasiisira akali mu Bulanga awo
asooka kugamba banange ku ntikko, banange ku ntikko, banange ku ntikko. Kati ne bajula mu lubiri nga bangi nnyo. Ne Kabaka najja ne yeeyambula n'atuula ku Namulondo. Ssaabasajja Kabaka wange atandikirawo olw'enkyayi Katonda kuuma maaso moogi. Uganda y'enkya